tukwaniriza ku Salt TV program omunyo kumacha ate wakati mu program emisingi ku Salt FM ne emikutu jona eja Salt Media. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo. Aloysius Bugingo ye musumba wa House of Prayer Ministries International. Amanya gange nze Prince Apollo. Nesunga nnyo olunaku olwokubiri okuddamu okusinkana omusumba Bugingo. Babuuzaako nti mwasuse mutya basebo ne banyabo nzikirize nyanirize omusumba waffe. Omusumba Yesu yebazibwe. Amina sebo. Nsanyuse nnyo omusumba. Amina ddala. Wasuse bulungi. Nasuse bulungi musumba. Eka bali bulungi. Bali bulungi. Okuva le twatula ffenna ku Tuesday buli kimu kitambula bulungi. Tubadde mu kisiibo. Amina. Kati ekisiibo kitukoze bulungi musumba. Mwezi gudduka bwe tubalira wano wetuli. Ebula 10 zokka omwezi gugweko. Ogwokubiri. Kubanga gujja kubeera gwa 28 olwalero ziri 18. Yeah, true. Omwaka nagwo guba gudduka. Omwaka guba gudduka. Nabo bosobola okulicognizinga nti omwaka gudduka kitegeezo yina ebyokukola. Yes. Bw'oto olina byakukola. Teguba teguna gye gulaga. Guno omwaka nga tegugenda. Omwaka nga oba guno muwanvu oba bajjajjaffe bagibalanga bubi. Naye bw'oba olina ebyokukola. Weebuuza n'ogamba gwani agugoba. I have targets, I have goals. Obeera olina woogeraageranyiza ebikoleddwa n'ebitanaba kukolebwa. Butereevu. Kati mu kalenda y'abakozi omwaka gudduka olwaliro ziri 18 February. 28 February ng'omwezi guweddeko. Mu bufunze tuba tubala nti ebula ennaku 9 omwezi gugweko kubanga ziri 9 oba walumaze edda. Soke twebaza ababadde naffe wakati mu kisibo. Sooka obyebaza empulire. Nebaza mwenna abalaba Salt TV ababeera ku mikutu gyonna naye ate aba twegaseeko mu kisiibo kino eky'ennaku 14 eky'omwezi ogwokubiri. Overnights zabadde 2. Ne lunch hours za buli lunaku. Kyabadde kiyitirivu. Amina. Mwebale okwagala Katonda. Yes. Night prayers zaali matabuta. Tuliddamu okuba ne night prayer mu mwezi gwa March. Omwezi ogujja. Ekyewuunyisa tekisiibo kino kyatandikanga 3 ne kigwanga 16. N'ekisiibo kya March nakyo kijja kutandikanga 3 kigwenga 16. Kubanga emyezi gino gyombi gigwako lwa 6. Yes. Buli gwagwako nga 3 mu lwali lwa 6. Lwali lwa 6 lwali lwa 5. Omwezi guli ogwa January. Lwali lwa 5 lwe gwagwako kuba ku lw'omukaaga lwali mu Sunday 2 Monday zaali 3. Yes. January yagwako lwa 5. Kati ate ffe tutwala nnaku zisooka Friday ebeera esooka. Bw'ebanga eneebeera ekyali mu wiiki. Yes. Kitegeeza tujja kusiiba ennaku ezifuutuka mu mwezi guno tuyingire mu guli. Olikyova obuliranga ekisiibo kigwanga 12, kigwanga 11, kigwanga 13. Yes. Mu mwezi oguba guddako kiba kitegeeza nti Friday esooka eba yali ejja kusanga ng'omwezi guweddeko. Kati January yaggwako nga lwa 5 ne tutandika ekisiibo ku Monday nga 3 February. Kati February naye agenda kuggwako lwa 5. Actually agenda kuggwako lwa 5. Kati ekisiibo kitandike ku Monday nga 3 era nakyo kitegeeza nti ekya March nakyo kirigwako nga 16. Kituufu. Tutegereganye. So waliwo bingi ebifaanaganaawo omuntu byalina okunootinga mu kalenda yaffe ey'omwoyo. Yes. So sigambye nti kitandise twasikulukuse ku Sunday gy'okwabadde kulya leero okulya tugenda kwenjoyinga paka omwezi gunaggwako something that is very healthy. Ekisibo kyali kyakatandika nenkusenkana musumba n'oŋŋamba nti abantu bamaze dde okulaba Yesu nnyo. Yamaze dde okutuuka. Yamaze okuyingirawo. Simanyawo wekyaggwerako awo. Obujulizi bungi Apollo. Obujulizi bungi nnyo.
waliwo obujulizi abantu bebavaayo ne babuwa butereevu era ne tubuzannya ku Salt FM. Salt FM buli ssaawa 6:30 paka ssaawa 7 buba bujulizi buli 6:5 paka 7 buba bujulizi kati obujulizi obugwako ku Salt FM ku 7 enjiri netandika. Salt FM ya designing bwanga church nti church era mugenda okugenda mu njiri ngera obujulizi bwaweereddwa enyimba ez'okusinza ez'okutendeza nazo nga kweziri kati ku Salt TV tunabafuna arrangement eyo naye abo abawaako obujulizi be batono wabula womanyira nti obujulizi abantu babukutte kwe kuba nti abakuŋŋaana mu kusaba tebabalika tibasobola kulemera watali kintu. Yesu abantu bamulemerako kubanga ayina ekyokubawa. Yesu abantu bamulemerako kubanga ayina ekyokubawa. Abamukubanga amagi ate bali tebalina kye ba offering abayina bizibu. Kati awanguliraawo nti tayise mu matendekero gaabwe si be bamuteekako naye Katonda eyamusindika eyamuwa ekyo ffe tukuyita kuyitibwa yamupakira amaanyi ayina kye yamuteeka mu ngalo. Kati nga ne bw'obagamba temugendayo as long as tolina kyakubawa bajja gendayo kubanga eri waliwo kye bafunayo. Kati Kanani ono ayise mu bintu bingi era kyekiraga nti wa Yesu. Nti mu musana mu nkuba mu nfuufu mu bbugumo mu bisooto wasigala wajjula olowooza nga abantu abo basiru. Nedda musonga mu mbeera zonna kati buli wooyita ssaawa zino bateze Salt. Abantu abo ddala tebalina kye bawulira ekina kye kibagattako. Bujulizi abantu balina obujulizi. Apollo nafunye obujulizi abantu balikodinga ne bampeereza ku bujulizi abana bawandiika buwandiike ne bampeereza ku bujulizi ne ku Canaanland ate kati bugenda kubeera bungi kubanga Yesu gwe twakoowodde oledde waali naye ayagala ate otwale eddaala eri mwagala ayagala otwale eddaala eri munoonya ayagala otwale eddaala eri mukoowoola ayagala weeyawule ku balala omugambe nti nze nkwetaaga buli eyeeyawula ku balala atoola obujulizi. Kyova olaba nti mu kitabo kya Makko essula 5 okuva ku 25 omukyalo ono eyalina ekikukuta eky'emyaka 12 bwe yayogera mu lunyiri oba 28 bwe yayogera nti Yesu yagamba nti waliwo ankomyeko abayigirizwa ne bamugamba nti tosobola kugamba nti waliwo ankomyeko mu nkuyanja y'abantu eno ekunyigiriza. Makko 5:25 naye Oluganda egamba nti awo omukazi yali alwalidde ekikukuta eky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye neyeeyongeranga bweyongezi okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we kubanga yagamba nti bwe nkoma obukomi ku byambalo bye n'awona. Amangu ago 29 ensula y'omusaayi n'ekalira n'ategera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Olwasatu amangu ago amaanyi agamuvuddemu. Amangu ago amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku byambalo byange. Olwasatu mu lumu lwe lusinze ne tutwalayo abayigirizwa ne bamugamba
olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko ne yeetolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo olwasatu mu esatu naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira ebyamazima byonna n'amugamba nti omuwala okukkiriza kwo kukuwonyeza weegendere n'emirembe owonere ddala ekibonoobono kyo. Amiina. Someyo oluzungu. Oluzungu egambye nti Mark chapter 5 verse 25 to 34. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was not better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Amen. Kati tugenzeyo nga tugamba nti bw'omulaga okwagala okwo, Yes. invitation eri intentional ey'omunda mu mutima, he cannot let you down. Ekigambo kiri intentional. Yes. This woman was not just among the multitudes. She was an intentional woman Yes. in the multitudes. That's why her touch to the garments Was made a difference. yes. And she knew rather, that she had received her testimony. Kubanga, bw'oba olina blood flow, era oba ogiwulira. Ffe abasajja tetukimanyi ekyo. Yeah, true. Naye tusobola okugereza ku nnyindo zaffe nti ennyindo bw'eba edryings era oba ogiwulira. Ate bw'ebanga era ekutawaanyanga olina ssenyiga. Yes. Era ekumalako emirembe. Yeah. Naye bw'eba edryings ate toyinzaga nti ate njagala kunyiza. Yeah. Kati omukazi ekikulukutu ekiwulira nga kikazibe. Tewaliwo nakulinda kulala nti ate asooka agenda laba abasawo. Abasawo ate bamala okwegizamininga, waliwo obujulizi nga teweetaaga agenda kusooka kulaba basawo nga gomanyi kyobadde. Kati Bayibuli etugambye n'alyoka ayogera byonna ebyamazima, meaning Marko agenda okukapcharinga story eno agijja mu bigambo omukazi beyogera. Omukazi yannyonnyola nti nze nkukutteko kyokka. Yannyonnyola emyaka gy'amaze ng'abonaabona. Kituufu. Yannyonnyola akasente kaatadde mu basawo n'atayambibwa. Si butayambibwa kyokka, n'ekirwadde nekyeyongeranga. Nannyonnyola butya bwe yawulira ekigambo kya Mukama waffe. Yes.
kubanga olunyiri lugamba nti awo omukazi yali awalidde ekikulukuto ekyomusaayi emyaka 12 oluluwedde olwa 25 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo byonna bye yali nabyo so n'atabaako kimugasa naye neeyongeranga bweyongeza okulwala kati olwa 27 lwemadde enjagala bwe yawulira ebigambo bya Yesu koma yasooka kuwulira ebigambo bya Yesu. Tewaliyo kye bayita faith without hearing. Yes, and hearing the word of God. That is Romans 10:17. Romans 10:17. Romans 10:17 says faith comes by hearing. Yes. But also fear comes by hearing. Waliwo ennyiriri ze mbasomesa mu misingi ne wano mu munnyo ku makya ng'ennyiriri ezo tezaawandiikibwa. It's just oteeka okutwala obudde bayibuli ffe tuwa omukisa okulowooza tukkirizibwa to meditate to think okufumiitiriza bwe kiba kino kigambe bwe kiti ekitagambiddwa kyeki mwe mutera okwogera abaasoma nti pay attention to the unspoken. Ebyogeddwa byogeddwa naye ekiri emabega w'ebyogeddwa amakulu agasinga gabeera mu biri ebitayogeddwa so kati okutya lwe lunyiri oluli opposite lwotajja kusanga kitabo mu olusoma Romans 10:17 bwe kugamba nti okukkiriza kujja lwakuwulira ssebo n'okuwulira ekigambo kya Katonda so n'okutya nakwo kujja lwakuwulira naye kati opposite verse etaliiko kitabo. Fear also comes by hearing. Omuntu atidde okunoonya ssente, omuntu atidde okuwasa, omuntu atidde okufumbirwa, omuntu atidde okuzaala, omuntu atidde buli kyolowoozaako, atidde okuyingira ekibuga, abeerako ne byawulidde, omuntu atidde okusiga ensigo, omuntu atidde okulunda, omuntu atidde okuvuga booda, abeerako ne byawulidde. Ekituufu. Era kiba kibi nnyo okukeera ku makya okubuuza abagenze mu kibuga nti ssente gye ziri kiri kitya kati watandise okubayo ku ssente. Abantu ku ssente baagenda wala tewali ali wali ssente ng'akugamba jangu tuyoola bajja kukuga nti bizibu. Bizibu. Ababaka ba Parliament kati bonna baagala kuddayo kanjogereko mu area mw'owangaalira. Naye buli gw'ogamba nti naye oba ngende mu Parliament kuba nyinawo ssente z'olwo okwesimbawo akugamba nti Parliament nzibu. Nalaba ow'ekitiibwa abeera wa kitiibwa ndowooza katukimuwe kubeera wa kitiibwa Kanso Nsibambi era abeera honorable. Abeera honorable kati ate anti ffe ne waffe mu Buganda mu gavumenti ya Buganda ow'ekitiibwa abeera ne appointment ya Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa ow'eno wanjawulo okuwa Parliament. Kati ndowooza okuleka ekya Buganda nga kizitowa tugambe honorable. Nsibambi. Honorable Nsibambi Yusuf tumutumiddeko yagamba atya ku Parliament nga bamubuuza engeri gy'abaddemu akademiya yagisanze atya Parliament n'agamba atya yagamba nti ebyeno bizibu talabanga wantu wali hectic yagamba yajja ne kiro nnyingiko akogedde mu Parliament aweebuseemuko tiyagamba nti aweebuseemu yagamba akogedde mu Parliament yagamba abadde mu bifo bingi jjukira era kituufu abadde mu bifo bingi yali mulandisi yaliwa ate kanso atabusibabusibwa naye talabanga kifo kitawaanya nga Parliament naye kyewunyisa ayagala kudda watawaanya mugambe nti todda kyetaaga muwaako magezi kyengamba nti gezi omugambe nti todda. Kati abantu bwe babeera ewantu nga wafuna weetuukire bali ku mulamu. Nakyo kizibu Musumba. Waliwo omuntu eyo akolerera okumuziika oyo tayinza kulokoka nga bawanda obulwo tannaba kumanya nti omulambo ogwo tegulina kye gusobola kwekolera tegulina kye gugasa. You change nothing
when somebody becomes a body. Kasitova mu mubiri ogwo nawulira owekitiibwa Dr. Kiza Besigye waliwo akatambi kakabadde katambula bwe yagamba nti ebintu ebikwatagana n'okuziika omuntu ne mumuwa that decent burial ekesi nebanga omuntu kwakomya amaaso bakugulira kesi ne beegombesa n'omunaku okufa. Sumba kizibu ekyo oli okwegomba okufa Apollo Katonda akusaasidde kati amaaso go alina bye galaba ebirala 0.6 point program wafuna akakisa n'ozigwamu yakuzibula amaaso. Nze bwe nali sinaba kuzibuka amaaso nali neegomba nnyo okufa. Buli lwotunuulira whenever you face the day-to-day challenges nga twolina Yesu ono gwe tukoowodde Yesu jangu ewange Yesu jangu ewange Yesu jangu ewange obeera weegomba okufa. Waakiri okufa yensonga lwaki abantu beetuga yensonga lwaki abantu beetuga mpola mpola kubanga omuntu akeera bunaku okwekomerera walaki yeetuga ali mu kwokya ekibumba kyatasobola kugula n'abalina ssente tebalina busobozi kugula bibumba tebalina busobozi kugula nsigo kati gwe tolina ate olunaku obeera oliko balagi ku mutwe so oli mu kwewa obutwa mu mpola 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 bwe weekyawa onywa omwenge. Ogambe Dr. Besigye yali avumirira ekigambo ky'okuziika omuntu mu matiribona n'agamba okuziika okutuufu before somebody becomes a body that the body is coming might is on the way. Omuntu nga tanafuuka mayiti musupportingira awo. In fact yanyiiga Dr. Besigye n'agamba nti naye ali mu kukirowoozaako kubanga ffenna yenkomerero ekyokukola ekiraamu omulambo gwe bagwokye bwokya abatamuyambanga mulamu baleme okujja okulya obuyinja nti bamuyambye nnyo bamuziise mu kitiibwa ekyekika ekyo waggulu nga bw'abadde omulamu tebalabise. Waliwo abafunirawo capital abafunirawo political capital yandibadde awo gwokimanyi nti osobola okulinda abajja okulaba nga oli mulwadde ne babula naye ne bagenda bajjuza bushenyi n'emmotoka ne zibula ne zipaakinga n'obabuuza lwaki temwazivuga ezo zonna emmotoka ne muzireeta okulaba omuntu nga mulamu ne mumuzzaamu n'amaanyi. Ekintu ekibaawo ng'omuntu afudde banne ekyandibaddewo okonga omuntu mulamu ne mukya ku makya buli muntu n'aleeka emirimu gye mwena ne mugenda mumusalako ne mumugamba oli muntu mulungi. Ebigambo bino ebyogerwa okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 10 speech empanvu zibeere nga zoogerwa wano nga tanaba kufa abamuwaana bamuwaane. Buli muntu nannyonnyola nze namusanga Nairobi yankola bulungi ndamusanga egindi buli muntu nannyonnyola nze musanga gindi nze ye yansomesa naye nga badde anoonya n'ekikumi takiraba gw'oli eyo oli mu misaala minene yakuteekerayoko katushoni naye tuwadda. Musumba okijja ku kiri nti omuntu mukwateko bwe banga ali mu bwetaavu butereevu si kumugaa nti ekibuga kifu tukyali ku mulamwa. Omukazi ono ekyamuleeta ow'ekikulukuto Makko 5:27 aga nti okukyusa ebirowoozo bye ave ku basawo batute sente nnyingi nga yongera bwengezi kulwala byajja bwe biti kuba Bayibuli ega nti n'amubuulira byonna eby'amazima byajja bwe biti. Makko 5:27 bwe yawulira ebigambo bya Yesu koma ebigambo bya Yesu bino bingiko byonna tebakulimba nti byali positive mwalimu ebigambo ebyogera ku Yesu nga biri totally negative. When she heard about Jesus yawulira boogera ku Yesu. Yes. Katugende ku ddaala eriddako bw'owulira olinamu akasengejja kituufu bw'owulira nga bw'otusomesezza. Yes. Otandise otusomesa nti
okuwulira ebigambo by'owulira mu kuwulira bwe bitakunyika bikuleetera okutya biyinza okuleetera okutya oba okukkiriza oba okuba obulungi ekituufu so oteekwa kuba n'akasengejja oteekwa okuba n'akasengejja amagye agakubwanga Yesu gaali mangiko mutabani wa Yusufu omubazzi wali e Nazaresi watavanga akalungi n'aka wasibuka akabuga ka Nazaresi kaalina rekodi nga Nazaresi teva kirungi laba ate bwe bagamba nti kati ate omusajja ow'amaanyi afubutuse Nazaresi kitaawe talina ssente mubazzi ebyo byandibadde awo ono omwana yagenze ddi ku ssomero ddi lwe yagenda mu theology theology school record ze ziraga yasoma ki mumuwuliriza kubanga alina kyayogera kweri omanye ensi eno nga bw'okimanyi kyemmanyi okimanyi kyengenda okwogera okimanyi abantu bapayinga attention okusinziira kwani ayogera okuwa okutu oba amatu kyova owulira nti abatera okukola oba MC mujanjawaza katwanirize omusajja ayogera enyenje nezikunkumukwa mwenna banange munyambeko otuyimirire twanize dokita kasita otaddeko dokita abantu bagenda kuwuliriza ate bw'abanga afuuse profesa kati ne badokita bagenda kujjayo ebitabo nabo bawulirize abantu bawuliriza omuntu okusinziira ku buzito kati Yesu tiyalina buzito bwa mu nsi teyalina vibe hype tobyonoonyo bitaddemu obuvubuka abo vibe yali akirina ovanga ku muntu ayogera n'abasajja 50,000 nga tobaze bakazi n'abaana ne bamalawo ennaku 3 nga tewali mizindaalo yayina vibe Yesu vibe si kwongeramu amaanyi Yesu tewali amuwunyamu imagine that abasajja 50,000 nga tobaze n'abakazi n'abaana bamala naye ennaku 3 mu kifo kimu nga tebaseguka webala akagamba ako nga tebaseguka ye n'abasaasira nti enjala kati ebaluma naye ng'ekigambo kye kiwooma kubanga yayogeranga n'emitima gyabwe kyetugamba abantu wadde ekizibu twakimaze ku Sande koowola Yesu mugambe jangu ewange yalina ebigambo eby'obulamu yalina ebigambo eby'essuubi yalina ebigambo ebireeta okukkiriza ebigambo ebiwo tosobola muwulira n'osigala kyekimu tutegeregana Yesu omwetaaga era nkutegeeza gwe atulaba naawe atuwuliriza Yesu munyweze nnyo tetwetaaga kubayo nakusaba nakusiba na sizoni ndala nti Yesu jangu ewange sizoni 2 tewali nsonga lwaki akuvaako bwe eriba ekomyewo sizoni 2 ate yaaba abalala abalibeera bazze kubanga buli lesoni wabaawo abatagimanyako buli lesoni ebeerako abatagimanyako wabaawo abatagimanyako nga bapya butereefu olwali waliwo yeegasse ku Salt kati alina kupayinga attention amanye we tutuuse kati omukazi agamba nti bwe yawulira ebigambo bya Yesu ketubadde tugamba wano badoga nti mu yawulira mwalimu n'ebitali mwalimu ebiri negative bingi nasobola okubanga yasensula nasengejja kati omulembe guno gwe tulimu elementi eno gujeetaaga nnyo weetaaga okusengejja bagenda kukyawaganya mu mulembe guno n'omuntu alina obuyambi bwo nga takumanyi linnya tamanyi nakumanya nti mu nsi mwoli omukyayire ddala olw'abeenoonyeza ebyabwe osobola okweggalirawo enzigi mu kaseera ke tugendamu tugenda mu zi kampeyini 2025 2026 nga bwe nagambye nti alina ekyokukola omwezi gudduka speed n'omwaka gudduka
kati bakulima nti ba politician bakyala bayo obudde guno mwaka gwaweddeko dda twayingidde dda akabox naye wagira ng'olimu amagezi ojja kubeera ku front line ey'omuntu atali kujjukira oba ojja kubeera ku front line ey'omuntu ataliyitamu ovume nnyo omuntu oli atakumanye nakukumanya nti mu constituency obaddemu enkyo omwetaage ng'olwedde record wayonoona dda ng'olwedde wayonoona dda nga wabyonoona dda ewaffe ebuddu Masaka bagamba nti gawalinnya dda gye gava okulinnya gye gava kitegeeza wagasiikuula bwe toyinza kufunawo gonywa agagoma siikuufu wabeerako wafunako akakisa okubeera mu kyalo musumba nakulira mu kyalo wasenako ku mazzi ku luzi lw'enkoma yes enkoma muziyita mute mu Lunyankole ebiti ebyo ebigumu ebiringa ebibanga ebyavaako ensansa naye enduli ezisigalawo zete empimbi wagendako ku luzi oliko empimbi twasimanga dams ebidiba nga muyimirira ku kyokusena muyimirira ku kiba muba musenayo kale nakyo kiba bwe kityo naye nga ofuna wosenera awali ndoza mu mwasimanga ng'ebyente timuna kyemutindirako kati ffe mu Masaka tetwali nnyo balunzi n'omuluzi aba n'ente ze entono waka gye zinywera ku lusaalu tewaliyo daamu ziri awo nti ziri organized kati naye awazuuse nti waliwo ensulo ne wabeerawo oluzi bwe lutabeera lwa pipe which was a modern way then lwabeeranga lwa kinnya ne muteekayo enkoma bbiri erudde eno enkoma bbiri erudde eno wakati ne wabanga ekidomola kijjaawo oba ebidomola bibiri oba bisatu kati ofukamira kuno ku nkoma n'oteekayo ekidomola n'okitutubika n'onnyika ne kiganywa bwe kijjula n'olyoka okijjayo kaakati naye bw'okola ensobi n'oteekayo ekiti gasiikuuka kati toyina amalungi g'otwala otwala musenyu mwereere n'olusi twasenanga n'ogatwaliramu omusenyu gwagwo ekiruma bwe kituula wansi guteeka ne gudda wansi amazzi ne gadda waggulu kati olina okwegendereza mu kampeyini z'ogenda okuba ng'owagira oleme okulinnya gye gava guno omulembe ekizibu ekiguliko ate nga kirungi nti buli akwogerera ebikyamu agamba wakwata omukazi wakwata omwana wakola biki oli mubi nnyo n'akugjamu omulabako ku vidiyo obutambi bubeera bwa buseegu baga nti akuinako akatambi kaba kabi nnyo tugambe vidiyo vidiyo zitambula oyinza okukikola nga tomanyi nti ate vidiyo yeekola ki gyeri ekwata kakisoboka okuba nga oli coached waliwo abakutaddemu ebigambo genda oyo n'apolo paka wadde okimanyi nti apolo yakola kino badde okimanyi nti apolo yakola kino badde okimanyi nti apolo yakola kino naye nga nawe tokiwulirangako ebigambo bizze lwa kampeyini omanyi gino emisingi gya leero n'omunnyo ku makya biba byanjawulomu atuwuliriza alondemu abavubuka bagiyita chemical bagiyita chemical mu byobufuzi nga luwaleese chemical ng'era chemical bana ate naakolanga nawe batwongereyo olunaku management yetwongereyo olunaku otonyononeko njigiza bigambo bya kivubuka but anyway chemical eyo gisengejje osobola okuvuma omuntu abadde agenda okutemera ekkubo n'olinnya osobola okwonoona omuntu abadde alina obujjanjabi bwo enensi taata nze sigendera ku byabazungu nti eringa omucungwa ŋŋendera ku experience nti weetoolola bw'otunula n'osanga apolo gwe wakuba amagi
wetuula bwoti no kitegera nti ndiwamene enseringa muchungwa bw'oto musanga bano limusanga New York gwe wasiiga chemical kuba kugimusiiga oba kuba chemical gwe kuba chemical kino kisobola okugaana enaabako ofiisi mwagenda okutuula n'omusanga eyo tukyali ku mukazi w'ekikulukuto she took time n'asengejja bye yawulira naye mu byonna bye yawulira oba Yesu yasoma oba mwana wa Yusufu omubazi oba yayita mwana wa Katonda naye nga waliwo abakiwakanya naye waliwo kyakola ekitali kya buli muntu yakiwulira awonya alina amaanyi nti ne bw'oba tomunnyonnyodde n'okoma bukomi ku kiswalo nomanya kyesongole ekyo twesongole naye wamuli kituufu musumba kyoyogera mbadde nkya contextualizinga kyoyogedde okukwata ku kyambalo ku kizwalo yali amaze okukitegeera nti ekyo kyokka kimala yali amaze okiwulira kati tujja kwetaagayo tuzidde endala kuba obudde bututwala nti waliwo ensonga nnyingi lwaki eyagala jje akwate ku kizwalo akwate ku kyambalo kubanga ye yennyini ng'alina ekikulukuto yali prohibited mu society yali takkirizibwa abantu ababoolebwa mu Isirayiri abaaboolebwanga kwolwo kati simanyi be bagenge n'abalina ebikulukuto omuntu yenna alina ekintu nga kirabika kuba ekikulukuto tekitulira naye bo Abayudaaya nga babulabanga obukyafu avaamu omusaayi akulukuta omusaayi tegukoma biki balaba ddate kati abali ddate tebayingira Bayibuli eyogera uncleanness baali unclean naye ng'ate waliyo abatalina kikulukuto nga bye bali unclean cleanliness mutima gwo Dawudi kyava agamba mu Psalms 50 verse 10 to create in me a clean heart tugendeyo okwo katono nnyo twagala abantu bakitegeere nti obulwadde si bwe bufuula omuntu okubeera ni clean. Psalms 51 verse 10 Psalms 51 verse 10 agambye atyo wo create in me a clean heart O God and renew a steadfast spirit within me. Yes. Ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Ene Sara fena tugyetaaga enkokola z'owulira mu ofiisi ebigambo by'owulira nga beto betugamba nti bakreatinga chemical ebyo byonna biva ku mutima ogutali mulongoofu. Obutali bulongoofu si bulwadde bwa mukazi nti alina ekikulukuto. Yes. Omutima gwo obutali bulongoofu tebulabikira kungulu. Si kye kintu ekibeera dressed nti ogenda mu ddwaliro oba ogenda kwepaadinga. Obutali bulongoofu tebuli ku kiwumbi. It's not about the wombs or whatever. It's about that what we cannot see but we see the fruits. Omutima omubi kacyobola ba Dawudi ali exceptional mu Bible muno kubanga batono nnyo abaga nti nga ntandise okukola ettima ettima tibusha ettima nibusha batono nnyo abaga nti katwekube mu kifuba bannange kati sente engeri gye tuzinoonyaamu si nnungi position zengeri gye tuzinoonyaamu si nnungi batono naye ono omusajja Dawudi agamba nti ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu miiniki si bwe baakutonda kyakuvaamu buvi sitaani najja ateekamu ekikye
onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. yali akimanyi Daudi. Kakati omukazi ono bwe tumuddira yali unclean and the law, the Jewish law could not allow such a person to walk in the streets of Jerusalem. Kujja mu lujjudde lw'abantu. Kakati omukazi ye mulwadde n'omukazi onaliko ebyokuyiga bingi. Weegenderezanga nnyo ekitundu ekimu ekiyina obuzibu ne kitayonona bitundu birala. Okijeewa. Anti kati ayina ekikulukuto. Tugambe uterus ye system eyo eriko obuzibu. Yes. Reproduction system ye ekyankalanye naye obwongo bulamu. Omutwe gwali gukola. Abantu abasinga obungi oba be bangi oba be batono ebirala bwe bikyankalanye omutwe gwo gusinga omuddukako. Bw'oba osigaziza omutwe ojja kuddawo. Amiina. Bw'osigaza omutwe ojja kuddawo. Situation yonna gy'oyitamu eri temporary as long as omutwe gwo gukyakola. Kubanga obwongo bwe bukuweereza how to maneuver. Yakitegeera omukyala. Ne yeesabika bulungi nti wali ajja kulaba wadde akatondo k'omusayi nga kagwa mu ggulu. Yes. Yeesabika. Takkirizibwa. Kubanga bw'anaaba atajjidde mu fashion ey'etteeka tajja kulaba Yesu. Kubanga ajja kujja nga yeesibyeko ebidde ly'etteeka bwe lyogera ng'ayongerezaako n'okuleekaana nga bw'atali mulongoofu. Ebidde bivuga naye etteeka ligamba naawe yongerako ogambe siri mulongoofu bakwesege. Tebajja mukkiriza. Kale kyovulaba omwana w'omuntu takulemesanga kubanga ali limited by circumstances. Kati yabalimu wakati tebalimu wakati. Yabalimu. Si bangi nnyo. Bangi. Waliwo ya detecting anti yana ekikulukuto. Yesu yeka. Tewali yamumanya nti yana ekikulukuto. Etteeka yalimenya liramba okuva mu nnyumba ye kubanga obwongo bwe bwasigala bukola. Bwali bukola. Ekikulukuto tekyali mu bwongo kyali mu reproductive system. Era n'amanya nti kitole yeeno since erimu element y'okuba nti amenye etteeka ly'Abayudaaya si yakudda mu public kunyumya. Anti sebo ebizibu tebitwala ku street. Sooka oyimirire kati nze mbonyebonye nnyo abantu they don't mind. Teyakola byabatulumaayo. Batuma tete bamogole shut up serika patwa bwamuzibe muzibe totulekanira naye yalemerako buli omu alina story ye. Yali talina choice naye. Ate Yesu bwe yali talaba. Naye kasaba amuyamba ne bamubuulira kyegambe nti ekisigaddewo tokireetera kukosebwa kikoseddwa. Amaaso g'Abatimayo tegalaba Makka essula 10 naye amatu ge gawulira. Obwongo nabwo bwali bukola. N'obwongo bukola. Ate ategeera nnyo okusinga abalaba n'abawulira. Kubanga ebiseera ebisinga ffe abalaba n'abawulira abantu bano abagamba shut up they distract us. Era ebirooto bingi ebisirise lwa kubiboggolera. Teyakkiriza. Ffe abalaba bwe babogola ngakola ki? Ng'oli yakitinga. Ng'obivaako. Oli yakitinga obivaako. Bitawanya n'abantu baagala nakunzita. Abatimayo si bwali. So focused. Amaaso focus vision yene y'amaaso teraba. Naye mu bwongo alaba, mu mwoyo alaba. Tosobola kumudivertinga. Yesu omwana wa Dawudi osasira amaloboozi galinga mutwalo sirika Yesu omwana wa Dawudi osasire. Ate Yesu agezesa ayagala okulaga bano nti muli basiru omuntu nga yatonderwa ekintu ye bw'anaaba takivuddeeko ajja kukifuna kubanga wama yalina obusobozi obumutegeererawo. Naye era kyekyamuyisaayo Yesu jangu ewange si mulamwa gwa kusaaga omuyita
ne wabaawo abaakulira ng'omuyita ne balowooza tazze naye ye aba awulidde era abajja. Yes. Mu nsi muno ekimu ku by'obugagga bwe tulina biri bibiri. Obulamu Katonda bw'atuwa n'essaawa eno. Time. Bw'oba tokifunye kati time yo akalimi kakyatambula. Time yo egenda kwogera. Time. Obudde bukyali. Tulinayo nga. Tukyalinawo obudakiika. Batimaayo. Talaba na maaso gagwamu ttaka. Naye obwongo. Njagala tuddeyo ku kali twogedde ku bintu bingi olwaleero. Birimu pulogulamu nga 20. Kuba tugambye ekisinga kati obukulu kintu kyasimbyeko essira. Olina ekizibu naye ekizibu tokikiriza kusaasaanira mubiri gwonna. Kyova olaba nti abasawo abajjanjabi b'obulwadde bwe bayita diabetes bamanyi okutemako ebitundu. Sukaali. Ne baga nti ekyo kikomaawo. Balemese obulwadde okusaasaana. Butereevu. Kugenda walala. Kansa ajjanjabika ng'akyali mu kifo kimu. Naye kansa akyasinga obubi kwe kuba nti olina challenge n'ogifuula challenge ya system yonna. Kati Batimaayo talaba naye awulira ate abuuza n'okubuuza yabuuza nti ani ayita nemugamba Batimaayo nemuga Yesu yayita nagambasi namulinda obwedda nze mbadde mu kwegayirira Yesu jangu ewange kati siina kirala kye njagala kumanya until when he stops for me. Oba boogere Yesu ekiraga naye yali alina kye yawulira. Omwana wa Dawudi kubanga ava mu lyo olwo. Yesu omwana wa Dawudi onsaasire. Yesu ne bamuboggola Bayibuli ne yeeyongera bweyongezi. Olina kweyongera bweyongezi kukola bikukwatako mu nsi muno. Ebikugasa. Ebyamakulu gy'oli. Eby'omulamwa. Bw'okaddiwa by'otagenda kwejjusa. Malira obudde ku bintu by'onookaddiwa n'otejjusa. Teeka obudde ku bikugasa, ku bikuzimba. Kati omukazi ono ye taviikako. Mukazi mugezi muzibu. N'obumalirivu alina. Anti era amagezi. Wisdom is the principal thing. Wisdom is the principal thing. Proverbs chapter 4 verse 7. Engero essuula 4 olunyolo lw'omusanvu luggulawo nga lugamba ti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Toliguma nga tolina magezi. Tolitwala kigere nga tolina magezi. Tolimanya kyakkola nga tolina magezi. Kati omukazi ategedde n'okudda obuzzi mu kibiina n'onnyonnyola Yesu ekirwadde kyo ajja kuba tannaba nakukwatako nga bakukutudde bajja kukuttirawo. Kati si byakunnyonnyola. Ebigambo bya Yesu yabiwulira n'abisengejja n'abikkiriza era n'amanya n'okumanya nti eri gy'abadde agenda ne bitakola ssente ze zibadde zimulwanira. Kaakati wano okukkiriza obumalirivu essuubi bye bigenda okukola. Ewa Yesu teyajja na ssente. Ssente zaali ziriko we zikomye. Era kye tubagamba nti bw'oba okoola Yesu ate akawunti tekuyinulanga n'olowooza nti oli wa kitalo. Trillionaires need Jesus. In other words, singa mu State House maama ne muzeeyi tebakyayogera ku Katonda. Sirowooza nti emyaka 40 gye bagenda okukongola nga bali mu nyumba gye tuyita first family. Nti bali bubi. Yesu si waabali bubi. Yesu waabalamu. Buli akyali omulamu. Yeetaaga Yesu. Oba oli pulezidenti, oba oli vayisi we, oba oli sipiika, oba oli vayisi we, oba oli gavana wa banka, gw'okulira eddwaliro, oba gw'olikola eddagala,
buli muntu waali weetaaga Yesu. Ono omukazi bw'oba omusomyeko when you dig deep tali bubi kizibu ofuna omuntu akyalina obujjanjabi mu myaka 12 ng'okyalina ssente z'otwala mu basawo. Yali asaasaanyiza. Imagine n'obulwadde obwa wiiki emu si bwangu bwakusustaininga ng'ospendinga obw'omwezi bugenze wala kati obulwadde bw'omwaka kati ono yalwalira emyaka 10 eyatengejja ennyo olwa 26 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo. Bino ebirwadde ffe abamu tubirinako experience. Omuntu ng'alina ekirwadde kizito bwe kiti sente tezibaako muwendo nti gwe guno. Bakyusa eddagala bakyusa kino buli bakyusa biiru zikyukakyuka. Biiru tezitaalinga toyinzaga nti baafulumyanga 5. Abajjanjabi abalwadde nakati nga waka mulimu kujjanjaba nsaba Katonda amaanyi gagayingire wamwe gawonye abalwadde naye abajjanjabi abalwadde mukimanyi nti sente zituuka ekiseera nga kati famire yonna erina okubanga ereeta kasi omulwadde abanga tawona biiru yeeyongera bweyongezi. Kati ekikulukuto kiriko ebintu ebiwera kiriko consultation kibeerako prescription eddagala nekibeerako nepamba. Consultation okwebuuza abantu gye bali abasoma atula butuuza bonabuza ndi wakakulukutira emyaka emeka nti kati 9 okumulaba oyo osasula aba yabisomerera naye aba yasasula naye wa Yesu teri consultation fee. Ate ekyendowooza ekirala ekizibu ku bulwadde obuwangaala bwe butyo buli lwe buwangaala otuuka n'olowooza nti we butuuse kati esente zeetaagisa nyingi kati sente tewonya n'okkiriza nti biira eteeka okuba nnene sente tera okola sente tetaasa naye kano ke kakulembera ku bya sente egasa. Era wano tetusobola blaminga sente yamukwatirirako naye wa Yesu ebigambo bya Yesu bw'obiwulira tewali alina kapasite kusasula Yesu kumukolera. Ziddakiika nkyali na musumba ozikuweddeko nange nziraba singa Katonda nyamba mu ddakiika emu omuntu n'amanya ntikozesanga omutwe gwo kyova olaba ng'afundikira emisingi gya leero n'omunnyo ku makya. Omutwe gwo kintu kikulu nnyo nti tewali basawo mu nsi yonna balikomendinga kutemako omutwe. Kinene kituufu tewali basawo mu nsi yonna bakola recommendation ya kutemako omutwe mbozale bulungi. Omutwe bwe guba guvuddeko ogenzi ebirala bisobola okulwala naye kasita omutwe gubanga gukyali mulamu babijjako. Abakazi bangi tebalina mabeere bagabasazeeko nabaana bazisudde eri amagulu bagakutuddeko emikono bagisazeeko eriiso erimu livaamu naye omutwe tiguvaako. Kati nga tuyingidde 2025 2026 tugenda mu zi campaign sengejja tofiirwa omutwe gwo ng'olina gw'owagira osobola okubanga gw'okuba chemical nga Apollo bw'abinjigiriza olwaleero ate yalina future yo. Omutwe bw'ogusigaza ojja kuyita mu buli mbeera. Kati omutwe gw'omukazi ono gwamweyimirira to that extent nti yamanya n'okumanya engeri gy'ayita ku tteeka lino ne batamanya nti atali mulongoofu ayingidde ekkubo. Yamanya n'okumanya nti ne wali owa Yesu bubyogerawo era bakkubye. Kati ne Yesu tomunnyonnyola wabula ngeri gy'ali nti maanyi ga Katonda. Olugoye lw'omuntu omanyi nti nalwo maanyi. Kituufu. Omugenzi Kasirye Gwanga Jeno Kasirye Gwanga yavuganyako Emubende ng'avuganya ne dokita. Dokita ng'ajjira mu taawuli n'enzina empulizirizo zaabwe. Kasirye n'amugamba nti ebyo n'omwana asobola obyambala awo n'atambula. Naye eno uniform ne lwanka zaayo enkya bw'oba olina amaanyi ng'olina ky'onoyamba Mubende jangu ng'oyambadde uniform eno ey'amagye. Mmanyi nze nyina engeri gye ngubiremu ebintu byange. Lwakwa Kasirye yali mujerezi emugamba nti eri ettaawo ly'abamandaazi naawe
ekyambalo kino ekyambalo ekyaddala kyekino ekyamagye. Amakulu gaakyo nti ekyambalo nakyo kikulu tulikyogerako olulala. Musumba simanyi kyogenda okukola. Kati ono omukazi yabikuluwa ekyambalo myaka 2025 giyise. Kati bwe nkwata ku kyambalo era kya Yesu. Mbeera mpunya. Ekyambalo nakyo kitegeeza Yesu. Ke kabenje ke tulina kati. Nti omuntu akwate mundu. Oba n'ayambala ekyambalo ng'ayagala bamuwozese mu kooti y'abasiviliani nga byabadde ayambadde byamagye ne byakutte byamagye ne betukomaawo. Basabira omukisa gwa Katonda. Katonda abakola obulungi obutali butono abasanyuse. Yesu yayongera okubona mu mirimo gyammwe mu maka gammwe mu bulamu bwammwe ayingire wonna wabadde tanaba kutuuka. Baagaliza wiiki eno nga nnungi mwebala okukuŋŋaana mu kusaba n'okusiiba ne kaakati gye tuli ku Canaan Land jangu tukuŋŋaane tugenda maaso n'okusaba kisibo kye kyayimiridde. Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. Mukama watukuumire musiibeera musule bulungi mweraba.